Omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'obutonde bw'ensi Gilbert Bukenya akedde ku kkolero erikola obuveera oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti eyonoona obutonde bw'ensi. Mu kugirambula ekifo kyonna asanze kikyafu. Obukyafu obuva mu kkolero lino bwonna buggweera mu bantu. N'abakola mu kkolero lino basangirwa tebalina bikozesebwa biyinza kubatangira kufuna bulabe. Lwasajja kaŋŋambye nti kajjamu ebisaaniiko oluusi kasanga buno empiso zino ze tukozesa mu malwaliro okuwa abantu eddagala kati bwekufunyita oli gwe twakuba eddagala oba yalina bulwadde ki oba yayidizi oba ki naye babugenzeemu bannange. Abakulira ekkolero lino olubuuziddwa kajojijoji w'ebibuuzo ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. They gave them an improvement note. They gave them other warnings, but they have not been compliant. Wano Bukenya abalagidde okuggalawo. Olutulabyeko badduse misinde ekitegeeza nti badde bakola bikyamu nabo mbalagidde nti bagira balindako bagira basibawo. Ono yeeyongedde mu kampani ya Dongliang Plastic nga naye ekola plastic. Eno naye asanze wakyafu nga n'abakozi abakola tebalina bibatangira kufuna bulabe. Abakozi bagamba nabo tebalina kyakukola kuba beetaaga ssente ng'ekibalagirwa kye bakola. Tunoonya mmere ya leero tulina ssente paka tojja tula waka obeerawo nga tolina ssente. Bano Bukenya abawadde ensalessale wa nnaku 3 nga beetereezezza oba si kyo nabo baakuggalwa. Bagende bajje twogere nabo olunamala okwogera nabo amazima omutima gwange n'omubiri gwange n'omwoyo gwange gwode kugamba tubagale olwaleero. Oluvudde wano beeyongeddeyo ku luguudo lw'ekira gye bayiwa ettaka mu mwala. Wano omuvubuka asangiddwa ng'ali ku kigrade akwatiddwa annyonnyolere ku poliisi eyamuwadde olukkusa. Bano bagamba baakugenda mu maaso n'okufeffetta abasaanyaawo obutonde bw'ensi. Hasfa Navuma, Agafeeyo ku Spark TV.